gifunze bufunza ninga bwo bukoze eki tubukonyeeko era tubutandisa n'ekibuuzo ekigamba nti mu kitabo kya Yona kino mulimu obuzibu naye obuzibu buno buzibu ki ani buzibu buva ku ki obuzibu ye Yona ye kennyini yaliko obuzibu njagala buli omu ampeeyo akazibu ka Yona kemwayize tulowooza nti abatuwuliriza mwasomye lesoni tulowooza nti abatuwuliriza mwasomye ekitabo kya Yona essuula zonna ennya ne muzimalako bwe tulowooza kubanga bwe kiteekwa okuba tujja kukola discussion nga tugibeesinga ku ndowooza eyo sitole mugimanyi mwagisomye ne lesoni mwagiyiseemu Yobu ani Yona what is his problem musajja yona ekizibu kye kikiyo nayo kyotuwaayo okusinziira ku sitole nga bwe twagirabye ne bwe twamusomyeko Yona bwe yatumibwa yatya ekimu ku bizibu bye kutya tujja kiddira ekyo kimu mukadde Yona ngamente yalina kwagala nakisa kirumirirwa yali atumiddwa tukiyite bukyayi alinamu obukyayi yakyawa gye baamutuma yabakyawa naye ng'alina ensonga eziwerako nekyo tujja kukiddira tuzisonsole erinnya lye yali azimbidde reputation ye yatya nga amanyi nti Mukama amugambye genda obuulire abantu bano ennaku 4 ng'akimanyi Katonda ono wakusaasira ayinza okubasonyiwa erinnya lye ne likola ki ne lifa ne bamuyita nabbi w'obulimba kati yatya erinnya ly'okufa n'agamba nti wakirika kanziroke lireme okufa nange ndeeteyo kamu ekimu ku bizibu bya Yona kyekyo kye yali amanyi Yesu yavunaana omusajja gwe baawa talanta emu mu Luka 25 Matayo 25 omusajja agamba nti nze nakumanya nti okungulira gy'otaakola ki gy'otaasigira era okuŋŋanyiza gy'otaayira nenzirira segundi yo naye Yesu bwe bamuvunaana aga nti singa waddira talanta wamanya nti nkungulira Yesu kola ki knowledge eno tujja gizuula nga ekizibu kya Yona kyekyo kye yali amanyi obutakikolerako kaakati tuddeyo tubisunsule tusooke ku linnya lye erinnya lya Yona lyali wagambye otya yagende ku linnya kinyonyole yali alizimbidde ebbanga twalabye mu ssula ey'okuna ng'agamba nti Mukama nakumanya nti oli mulungi ojjudde okusaasira olwawo okusunguwala olina ekisa ekingi eri abo abakola obubi yamanya nti ayinza okugenda abulire abantu mu nnaku 4 mugenda kuzikirira ate baleme kuzikirira batandika ate omuyita nabbi eki obulimba erinnya lye life kati n'agamba atagenza asinga nadduka erinnya lireme kukola ki ekyo kiina we kitukwatirako ffe abatali ba Yona musumba kanyongereko katono nabbi Yona yali ategeera abantu b'e Nineve ti bakoze obubi obutakola ki obutagambika naye ng'akimanyi bulungi nti Katonda amutuma bw'anaatuuka n'abagamba ne beenenya ajja kukola ki kubasonyiwa naye ng'ate Yona ayagala bakole ki babazikiriza olw'ebibi byabwe weewaawo naye ensonga yeetongodde ku ey'erinnya lino ye kirabika mu kubuulya yagenda alangirira nti munnakwaga mulivu n'atuula yagenda okulaba
ng'obusajja enjiri bugikkiriza obwesiba ebibukutu bwenenyeza bwe bwenenya tebeeyo abagamba nti nakuwana ziweze nga tewali kitutuuseeko mu lesoni kyabadde nti kyekimu ku byamutiisa ekyo tukimaze ekibuuzo kirina we kitukwatirako naffe tulina we tuyinza okubeera mu mbeera ngaeya yona bulijjo etubeerako era ebiseera ebingi tutya n'okugenda okubuulira enjiri bwenamubuulira nanvuma bwenamubuulira ye bwenamubuulira banampita batya kambireke notya n'okukwata bayibuliyo olunsi n'abamu ne bayibuli bagitya ne bagiteeka mu mawulire nemekuswala talina gaswala naki bayibuli ebyo byebimu kakati kuyona ekimu ku bizibu bye ebyamuganyisa kizibu ki ekirala kyemwaleese twagambye kutya okutya musajja yobu mu kutya kuno yona yatya lwaki yatya abasajja bano yali yapawuliddeko ensonga nnyingi ensonga esooka baali babaagako abantu amaliba gaabwe ku ensusu zaabwe kati yona baali balaawa mu butuufu nga n'okulaba balaawa abawambe kakati yona agenda kuyingira mu Nineve bw'abanga ayingidde mu Nineve bayinza omukwatirayo ng'omuyeekera bayinza omukola kyonna kyebakola ki baali bakambwe ekitenkaniro baali bakambwe abalumbye erudda wa batta abalumbye waabwe abagambye atya mugenda kufa lwaki tufa anti babuuza nze mu Nineve lwaki tufa kubanga mukoze bino ne bino ne bino ne bino ate naye si mwetegefu gojje wange oŋŋambe nti nkola bubi gwani atugamba ebyo zinabbi wa Katonda mbabuuza ekibuuzo yona bwaba yatya kumukola kabi fizikale ng'agenze mu ggwanga eritali lyewaabwe abalangidde obubi bwabwe n'abawana ennakwana ng'abategeeza ku Katonda gwe batamanyi okutyako tekwali kwa nsonga kubanga kanyongere ku katono yona ono yalina ne bannabbi be yali amanyi abaatuukibwako ebizibu byebimu ne mu Isirayiri mwennyini kubanga nabbi yali mutuufu Yeremiya bamusuula mu ttosi mutoyi oba ne mutoyi bamukuba oluyi empi kakati oba ne mu Isirayiri bannabbi babayisa bwe batyo naye abantu bengenda mu Nineve abatamanyi Katonda. Mbabuuza ekibuuzo n'olwekyo okutya kwe kwali kwa nsonga yalina ensonga okutya emutiisa n'olwekyo bw'aba yalina okutya kwe kwali kwa nsonga alike Katonda amunenya lwaki amunenyeza ki lwaki Katonda amutuma okukola ekitali kya nsonga nkibuuzizza bubi nkitereze ntya sooka oddeyo eri kyosoose okubuuza Katonda amunenyeza ki otyo kubanga yali nabbi tatya atya naye ono yamuyita amumanyi gye bavudde kuba twalabye nti abadde nabbi mu kitabo kya Ssekabaka ekyokubiri sura 14:25 ng'abadde akolaganye naye ebbanga nabbi yona yayingira obunabbi mu mwaka 793 n'abukolera kumala mpaka mwaka 740 ng'abukoledde emyaka 40 ali nabbi wakati kati awo wamutumira nga baludde nga batambula naye n'olwekyo okutyako tekwali kwa nsonga ekibuuzo ekyo kiyinza okubeera ekizibu kubanga omuntu gw'omaze naye emyaka 40 omanyi
ensonga ze byasobola okukola ne byatasobola kukola ki kati bw'obuuza nti okutya kwe tekwali kwa nsonga okuddamu kuyinza okubeera okuzibu kubanga ye yennyini nga Yona yakimanyi Yona nabbi singa baatuma Sebadduka omukristaayo Sebadduka n'atya nti nze siri nabbi bayinza okunsala eddiba bayinza okola Sebadduka aba mutuufu okugaana okugenda nga Mukama gwayise aba mutuufu ebibuuzo kyeva bibuuza biri riyo abantu tusoma ekitabo kya Yobu netukwata Yobu netumussa wali kya Yona netumussa wali ng'alinganga ali ku bbali tumwewuunya bwewuunya obutiitizi bwe obunankani bwe netutamanya nti Yobu Yona yefe fennyini bannange naffe tukyatumwa mukulaba okw'obuntu okw'obuki okw'obuntu ku basajja Abanineve be baakolanga abalabe baabwe atayinza butabikola ki butabitya naye Yona Katonda okumutuma yali atuma muntu mu buntu mu ngeri emu oba endala ffe mu bulamu bwaffe bwe tutambulira tuli bantu kaabe nabbi kaabe musumba kaabe mukadde tuli baki tuli bantu era embeera ez'okutya n'okulumwa zitutuukako mu ngeri zezimu naye buli omu bwe tukolera ku kutya kwaffe n'okulumwa kwaffe ani asalwa ffe tusalwa ffe bennyini bano batuuse ku nsalosalo ey'okuyingira mu nsi ensuubize baleese ekiteeso Musa twagala tugende tukette tulabe ensi eri abantu bebafaanana obugimu bwayo biki ko Musa kale mugende bagikesse ensi mpitirivu obulungi naye tetujja kugendayo twekolere tudde Misiri batidde okutya kwa nsonga kubanga eri abaana banaki baana gye baaliyo Mukama Katonda olw'okubanga ategeera obunafu bw'omuntu n'okutya kwe n'abagamba nti kale mbasaasidde muyingire nedda abantu bano baali bamanyi Katonda bye yali abakoledde okuva Katonda bw'abagamba nti muddeeyo emyaka 4 mumale kufiira mu ddungu mwenna abalaba bye nakoledda Katonda aba fair oba abeera unfair aba fair ekibuuzo kiri kimu Mukama Katonda naffe ab'omulembe guno akyatuyita butereevu n'atuwa obuvunaanyizibwa nnyo eriyo embeera zaatuyitiramu nga zirimu okutya nga tutya ki oluusi tutya abantu bannaffe okugaana obubaka bwe tubagamba oluusi tutya olw'ebiyinza okuvaamu ebirala gamba ng'embeera gy'ogenda okutambuliramu n'okubeeramu okusula endya n'ebiringa ebyo okimanyi nti eriyo n'abayinza okutya nga kuteesa naga nti nze Katonda gw'otuma sina busobozi simanyi nakwogera si trendi nga musumba ebyo byonna byonna bitukola ki naye njagala tubikulira esoni zaffe abazirina page 10 tetulina lesoni zifaanana njagala kusoma nga munyambako okuvuunula akatundu kabadde akatundu kabadde ka commentary kankasome wano nga Jonah did not solve his problem by running away from it. Munzivunulire Yona teyagonjola bizibu bye ng'adduka. Running only plunged him into more difficulty. Okudduka kwate kwayongera mu bika mu bizibu. The God who commissioned him to preach repentance in Nineveh was fully capable of sustaining, supporting
and strengthening him. Katonda yamutuma yalina obusobozi obumuwa amaanyi, obusobozi na buli kimu okutuukiriza omulimu. Akolesoni ke yajjeeyo ke kajjawo reasoning yaffe eddira okutya kwaffe n'ekufuula okw'obuntu. Oba tutegeeraganye nti omusajja ensonga zaali nti omusajja bakambwe, mmere teri, ensi nkalu, n'obusobozi talina. God never gives us a task without giving us the ability to accomplish that task. Katonda tatuwa bya kukola n'atatuwa busobozi bubimaliriza. Amina. As the will of man cooperates with the will of God, it becomes omnipotent. Statement eyo nzito nnyo yawandiikibwa Ellen G. White mu kitabo Christ's Object Lessons page 333 nti omuntu bw'asawo akolagane ne Katonda kyayagala, his will becomes omnipotent. Katonda ali omnipotent, alina amaanyi ki gonna. Bwe nzirira mu bunafu bwange nange ekyenjagala nenkikwataganya ne Katonda kyakola ki kyayagala, mbona ekyange kifuuka omnipotent. Tekiremwa, tekiyinza kusigalira awo. kagamba ako kazito nnyo, kifuuka omnipotent. Comes otyo. Whatever is to be done at his command may be accomplished in his strength. All his biddings are enablings. Buli kintu kyonna kyalagira alina amaanyi agasobola okukituukiriza. Mbabuuza, kino yonna yali takimanyi? Yali akimanyi nga nabbi amaze emyaka 4. N'olwekyo okutya kwe tekuli justifiable. Wano waliwo, have you ever sensed God leading you to do something but you were reluctant to do it? Kati ali kuffe. Waliwo kisensinze nti Katonda akutumye okole kino, ayagala okole kino. Ningo ekyo kitubaako atuma baani? Atuma bakafiiri oba atuma bakristaayo? Abamazeemu ebbanga eddene mu kkanisa, abatambuddeko naye okumala ki akaseera, abakimanyi nti Katonda bw'aba yakutumye alina amaanyi agasobola okutuukiriza byakutumye. Era alina n'ebimu byatukozesezza n'atuyamba tukyali balamu, atuwonyeza COVID. Bw'oba olowooza nti tosobola, Mukama tayita bali qualified. Mukama ayita abali unqualified n'abakola ki? First, God does not call the qualified. He qualifies those he calls. Second, when he impresses you to do something and you accept his assignments, he takes upon himself the responsibility for the results. Amina. Ebyo bibye bimulekere. Nze tebinkwatako. Kasita akuyita n'okkiriza. Yesebo. Yona yamuyamba n'obubaka n'abukola ki? N'abumukwasa. Ne Samuni n'agimukolera. N'agimuwa. Gwe genda ne Samuni eno. Ebisigadde byani? Bibye. Obutitiizi tubuvuddeko, tugende ku kizibu kya Yona ekirala. Yona ekizibu kye yalina ekirala. Abanineve bano baali bakambwe, siwe waawo. Kituufu. Balumba Isirayiri emirundi entakera ne bakuba obubuga bwa Isirayiri ne babatwala mu bunyage. Era wayita emyaka nga giijo mu 722 kabaka wa Bwasuli owa Siriya najja akuba Isirayiri n'amutwala mu bunyage n'ekibuga n'akizikiriza Samaliya. Olwekyo baali bakambwe. Be bakwata abantu be balumbye babajjako amaliba bakola batya. Question is, Yona bw'abakyawa bamutuufu? Mu buntu. Lwaki? Ebibuuzo bya Musumba bizibu.
olw'ensonga gwe twogerako nabbi ate ffe sooka oleke okumunabbisa musoose mu buntu mu buntu abatufuga ne batukola obubi bwe tubanyiigira tuba batuufu kiba kya nsonga mu buntu era bigenze bibaawo mu mawanga mangi bibaawo waliwo gwe bakamaamulako eyo basajja baazina amazina g'otolabanga abasanyuse mu buntu twogera mu buntu tetwogera ku nabbi kaakati Yona abasajja bano yabakyawa number 1 si Bayisirayiri bagwira number 2 be balumbye Isirayiri balumba Isirayiri ne bagikuba be babakuba entakira ng'oyagala okubitegeera obulungi osoma kitabo kya Nakumu nabbi Nakumu Nakumu ye naye ali ku kitabo kya ali ku nsonga ya Nineve ne babatama ne babwetamwa kakati gwe bagamba addi kiki kyoba oyagaliza abantu ab'engeri ng'eyo kiki kyoba obaagaliza baffe nabo ebitutuukako nabo bibatuukeko ntunulamu akalala Yona nga nabbi ali mu Isirayiri era ye nabbi waayo atambula mu bantu ono n'oli naye bonna bubanga balina emboozi gye boogera basonga ku Nineve obukozi bwayo bubi engeri gyerumba amawanga kubanga Nineve kyali kibuga kya Siriya kakati nga batunuulira embeera eriwo kati Yona naye ng'omuntu emuyingiramu naye naawulira obugubi eyinza n'okuba tebuyingira mu buyingizi ekyo nga naye yennyini yali abulezeeko ate sikulwa nga nabbi nga yabulezeeko genda maaso kati embeera eyo emuleetera obukyayi naba nga Katonda amutuma naye amutuma awantu wamanyi nti sinze nnumwa olwabo bokka naye n'abantu kakati Katonda amutumye kukola ki kugenda kubabuulira nti baffe lwaki bubaka ki bwamuwadde bwabatwalira abawadde obubaka agenda abategeeze nti ebibi bye bakoze bisusse ku busungu bwa Katonda era bwe bateenenya ekyo tekiriimu mu lunyiriri twalusomye ne tulufuula ne tulugenda ne tuluzeeri tekiriimu abagamba nti munnakwana kino ekibuga kigenda kuzikirizibwa kaakati lwaki tasanyuka nnyo n'agenda n'obubaka obwo n'agenda ng'akimanyi bajja kuzikirira ndaba mukama we yali amumanyi njagala nga tetunnakivaako tusooke tukinoganye kubanga eyo gyolesa ensonga nkulu nnyo era mwagirese luli nti Yona kye yali akola ki kyali amanyi naye tusooke tumale okuttanya ensonga eno ey'obukyayi mugambye nti mu buntu okukyawa Yona kwe yakyawa Abanineve kutegeerekeka kituufu era ekyandisanyusizza Yona kumusindika agenda ayita omuliro gukole ki ekyo kyandimusanyusizza nnyo ne basirira ng'akola ki nga nabbi Eriya bwe yakola singa mugamba nti genda bw'otuuka Nineve oyite omuliro obwoki ndowooza teyandidduse kati mulaba ekyennaku bannange tuzze waffe eno mu politics waffe owa Afirika oba ow'ensi si Afirika yokka tulina amawanga gatulugunya gannaago oba ogatulugunya abantu baago ne gabatuusa ku bukyayi bwe bumu mangi Isirayiri yaffe eno yennyini kyekola Abapalesitayini kikambwe abatulugunyiziddwa abatiddwa abantu baabwe abasibiddwa abantu baabwe n'abakubiddwa nze ku mirembe gino nalegako baatukuba embooka eggaya zaawo nga tusenguka tuva Entebbe tuva e Bugema tugenda Entebbe
ne batukubira ku lole ya gundi lole skani ezaaliwo ennaku ezo etwala ebintu ne batupa n'omusumba Kayondo katono bamutte olulala twali tuva Bijjaaba nga kiddaayo tuli mu Kabenzi ne tutuuka ekitemwawo lwirwa ekitemwawo ne batujjamu ne bamala okutunyaga ne bakuba ffe embooko twalegerako ddala twalina Kabuye ye bamulanga butaba na nviiri yani mu maaso omusajja nakwata kibooko nene bweti namubuuza mwenye kipaara nywele yako iko wapi nviiri zo zalagawa bamukiwalaata tulina emmeeya Kabuye oyo n'okulekako nga twakola ki ekizibu kikino enkyukakyuka zizze bali ebyabwe bibatabukidde Yona okola otya obeera ku luuyi ki owamba weera eddala ekyokulabirako ekituufu mu mbeera ezo waliwo omusajja bamitanga Kabiira w'Entebe yekijjanya abantu natta abantu ebuwaya n'alumba abantu ebussi n'erinnya lye ne balikyusa ne bamutuuma Mukaabya n'alikkiriza mumanyi nze musumba w'Entebe nagendako newuwe okumulabako nga parishona wange nanyaniriza nga mu ntebe muneeno mulimu Tomegan wano eno erimu AK47 eno mulimu pistol nga mmeka azitudde wakati zonna bwayi zizanyaniriza ebintu ne bikyuka ne bantu ne bateesa okulumba Kabira ne batya nti alina emmundu mpitirivu ne bagamba nti azitukube masasi gajja kumuggwako banattako okutuuka alinga enzigi yazigadde ne baagala balampe ekisenge ne kibalemu ne balinnyisa obwana amaanyi gamubula agazikwatako n'afubutukayo n'asalawo okudduka ku bigere adduka ayita wano ku Penieri ku hoteri ya Penieri ku Lido Beach adduka apaala sikanemena kuyita kudduka kupaala tamanyi gyalaga akutirigenda ku kisaawe obwana ne bamugoba ne bamukwata ne babugamba temumukuba ne bamusibako emigwa ku bigere ne basiba ku mmotoka ne bawalula paka ku kisaawe nga akyali mulamu bawalula mulamu kati kali kasigaddemu ne bakamalamu bukyali ali Ntebe ne banga nti omanyi musajja wo bamuse mu nsonyi njogere mazima nga Yona bwe yali saawulira nnaku tewawulira naku musumba kati olwoba weegasse ku bali abakikoze oweegasseko mba nkoze ekibi abantu ebuwaya abateyabatta yabatta ebusi abateyabonyabonya abantu bonna yababonyabonya mba nkoze ekibi okusanyuka ng'afudde musumba kyekibuuzo thats the question naye bakibabwa ekityo mukimanyi nti ensi ezirimu genocide ezimu abamu ku bakulembera mu genocide eno baali bakulembeze b'amadiini question is bwe baba baali batulugunyiziddwa baba batuufu bwe basanyukira ekintu ekyo tebaba batuufu njagala mukyogere eri abawuliriza sabo tebaba batuufu batuyigiriza amazima okuva mu kitabo kya Yona naye mu buntu baba batuufu eyo yembeera ey'obuntu eri mu bantu naye era Katonda kyava agamba nti yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka buli lwoba nga toyagala muntu munno n'omutulugunya omuleetera obukyayi kati obukyayi oleetedde obukyayi bugenda bukula ne bukula ye olwaleero ayinza okuba nga talina busobozi bukutuusaako ekyo naye ke kiri kutuukako embeera egenda kumusanyusa ayo wali ekibuuzo eteekwa emusanyuse gyatu kiveeko kubanga obudde tubulidde kiteekwa okumusanyusa Yobu Yona senga nga Katonda yassa muliro negwokya Yona yali ateekwa kusanyuka n'atuula wali n'aseka n'akuba mu ngalo mu buntu lwaki Yona anyiiga Katonda nga abasonyiye kyeyali alowooza
yali alowooza abantu bano kusasulira kibonezo kyabwe kusasulira ekyo kye babadde bakola naffe yembiranye gye tulina ereesezi genocide Bosnia wa n'amawanga amalala ge tumanyi. Question is Yona aba mutuufu okusanyukira Abanineve nga bafudde? Aba mutuufu. Lwaki? Kubanga abatanayiga ku kisa kya Katonda. Nabbi taba mutuufu Musumba olw'ensonga olw'olunyiri luno. Kale nze sandisaasidde Nineve. Mu Nineve mulimu abaana abato. Mu Nineve mulimu abantu abatamanyi kwawula abateetaba mu bikolwa by'abali bye bakola. Abatamanyi kwawula mukono gwabwe gwa ddyo gwa kkono. Olwekyo taba mutuufu kutunuulira Nineve nga kiteta n'abeera mu mativu n'okuseka n'aseka. Yes, conclusion. Conclusion. Nti obukristaayo buli abnormal. Kyekyo. Obukristaayo tebuli normal. Ate mu bukristaayo bwa bulijjo gattako okuba nti nabbi oli muyite. Oli musumba. Mu bukristaayo Katonda akugamba nti ab'e Nineve bwe bakusaba empaleyo ne kooti gikole ki? Gibawe. Bwe bakukuba oluyi ku luyi olw'ettama olwaddyo bagambe ki? Ate bw'olaba bali basabire bagambe nti basonyiwe kubanga bye bakola tebabikola ki? Tebamanyi kwawula mukono gwabwe gwa ddyo kuva ku gwa kkono. Basebo ne banyaba batuwuliriza ffenna tulina animosity, tulina obukambwe. Eriyo eggwanga n'erimu eryali libaddeko mu bufuzi nga lye lirina control eritaatuusa bulabe ku bantu baaliyo oba ku balabe baaliyo. Tetulina mu history ya buli ggwanga kati obedda gye bwali buyiseeko buli ggwanga lyali libikoze. Okumanya buli ggwanga lyali libikoze n'eggwanga lyona lyalwanirira erya Isirayiri nalyo bwe libeera mu power likola ebintu bye bimu to this day. Soma nya Yona nya olusooka n'olwokubiri. Naye Yona n'atasiima n'akatono n'asunguwala. Yagalira Mukama n'agamba nti ayi Mukama saayogera nga nkyali mu nsi ey'ewaffe nti ekyo kyennyini ky'olikola. Kyenava nnyanguwa okuddukira e Talusiisi kubanga nnamanya ng'oli Katonda wa kisa. Akawulirize. Kubanga nnamanya ng'oli Katonda wa kisa era omusaasizi alwawo okusunguwala alina ekisa ekingi era yeetegese bulijjo okukyusa ekirowoozo kyo n'okubonereza. Yakimanya n'otobonereza. Yakimanya naye yakimanyira ddala. Yasala n'omusango. Yakimanya mbeereza bulijjo. Kyeyamanya kyali kituufu ku Katonda. Kyali kituufu. Katonda n'akissa ne mu nkola. Oba yali akimanyi kyeyamanya ku Katonda ne Katonda n'akikola n'akituukiriza. Anyiigidde ki? Wuli soma oluddako. Oluddako lwe lwokusatu. Kale kaakano ayi Mukama nkwegayiridde ndeka nfe. Kuba kirungi nfe okusinga okuba omulamu. Yamanya Katonda wa kisa. Asonyiwa n'asaasira n'abaddiramu Abanineve n'amawanga amalala gonna agatukola obubi. Kyeyamanya ku Katonda era Katonda kyeyatuukiriza. Ekisa n'okusaasira. Naye olw'okuba nga otuukiriza ekituukira ku mpisa zo n'obuzaaliranwa bwo nze wakirinzita. Nze nfe. What's wrong with this fellow? Butyayi. Ekintu kyeyamanya kino yakimanya. Yakimanya bulungi. Teyakimanya bulungi. Kyali mu bwongo. Naye. Sokoleke oyo. Kyali mu bwongo. Kyali mu bwongo. Kyali mekaniko nga kiri mu bwongo naye nga mu mutima. Tekiriimu kubanga bw'aba agambye yakimanya wa kisa yali yongeddeko n'okootinga nti nga we wankumira mu kyennyanja. Webale nnyo otyo. Nga we wamponya omuyaga. Guli omuyaga. Olw'ekisa kyo. Kubanga nze gwe wakikolera nali nange sisaanira.
nga bwe wandeetera ekiriyo nekimera nga akasana kanzita nga bwe wankolera weebale nakukikolera baki naye yaga nti nanga nkoleki nfe ekitegeeza nti eriyo eddiini ey'omu mutwe eddiini ey'omu mutwe bwenyiiga enyiiga eddala nga obuwangwa bwaffe bwebubeera obwedda bwe mugamba mu buntu bwe tusigala ku levo ey'obuntu tetutuuka ku levo ya katonda. Katonda ono yatukolera ekisa kino bwe tukitegeera ne tukikwata ne kiyingira mu bulamu bwaffe okumanya nga kiyingidde tukiraga n'abaki n'abalala nga mu balala mwe muli n'abatakola ki abatakisaanira. Ebigambo ebyo biwulira mukwano gwange. Tusobola okulowooza ku Yona, tusobola okulowooza ku bibuga nga Nineve, tusobola okulowooza ku bibuga ebisinga obunene mu nsi yonna n'engeri gye byeyisaamu, naye lowooza ku mutima gwo ne neeyisaayo ne Katonda wo. Gwe otumiddwa, gwe owulidde eddoboozi lya Katonda, okusalawo kubadde ki era kiki gwe nga gwe bwogenda okutwala omulimu gwa Mukama Katonda mu maaso. Njagala kutegeeza ku YouTube kwetuli, bwogendako ku mukutu ogwo ogenda kuba otufuna bulungi nnyo. Subscribinga ate sharingako n'omulala, so nga ate ne ku Facebook page nako kwetuli okubanga tukuweereza bulungi nnyo. Likinga ate tubenga tutambulira wamu. Njagala kwebaza nnyo ayiga wamu naffe tukyagenda mu maaso nga twongera okuyiga ku Yona. Kakati tuddeyo kusuula esooka tutandike Yona we bitusangira ebijusi biweddemu tubiwunzise tutya. Yona ekyali kimubulako ekisinga obuku kyali kiki? What was his real need? What was his real problem? Mukulabako gwe olaba ki? Nze kyendaba Yona ono ebintu yabitegeera nnyo nga yabikwata era ng'amanyi ne Katonda kiki, naye nga tebimuli munda, nga ye si omutima tegunnaba bwa Katonda. Kimu nnyo ekyo kyolaba kyekimu bulamu. Eddiini ya mu mutwe yabikola enkola ya Katonda ey'ekisa teyagitegeera. Yali taleganga ku kisa kya Katonda kino kikumubeera kukitegeera. Mu Bayibuli baani babafaananira? Abanaddiini ennyo, Bafalisaayo, bawandiisi, okumanya Basaduka. Okumanya kino kyemuleese kikulu nnyo. Okimanyi nti bwe bayagala okukwata Yesu beegendereza nnyo okulaba nga Sabbiiti bagikuuma bagituukirize. Tebajja kuyingira mu nnyumba ya munnaggwanga ku Friday Sabbiiti ng'ekola ki? Ng'eruma. Kyokka nga bagenda kumutemula awatali nsonga. Tebalina grace. Kintu ki mu nsi muno ekifuula eddiini yaffe eri meaningful? Kintu ki ekifuula eddiini yaffe ey'ekisa, ey'okusaasira, esaasira n'abalabe n'abatuyisa obubi? Ne tuba nga batuyisa bubi, obubi obwo tetubwagala, naye nga tekitutuusa kubagamba nti bafe omuliro, tekitutuusa kubakolako genocide. Kiki? Kutegeera kisa kya Katonda ne Katonda kyakukoledde newa gy'ovudde newa woyimiridde ku ssaawa. Sirina mita epima kkanisa nti nandipimye nandibabuuziza nti tuyimiriddewa ku nsonga eyo, kubanga kwe kuyimiridde amaka gaffe, kwe kuyimiridde politics waffe, kwe kuyimiridde n'ebyenfuna byaffe. Dennis obaddeko kyogamba okutegeera nti ne bali bootayagala Katonda abaagala. Olw'okuba Katonda abaagala nange nteeka okubakola ki? Naye tugenze Yona kipimo ekimala. Bw'abanga ye yali nabbi emyaka 4, ye Mukama Katonda n'akutuma, gwe mwennyini n'ojeema ne bakasuka mu nnyanja, n'akuteerawo obukuumi mu lubuto lw'ekyennyanja Saala Yona gye yasaba muli omu yagisomyeko, ng'amanyi ne Saala weeyina okutunula
mu kifo ekitukuvu. Yona y'omu n'abanga mu butuufu takola ekyo omuntu kyalina okubeera nti ategedde okwagala kwa Katonda nga kuli mu ye. Olufe kakati mmwe twakava ku lesoni yaani oli omubalidde emyaka 4 gonna kana akalinzaako emyaka 17 baganda baako bakakutte bakasudde mu kinnya. Tetujja kugenda mu ntale eziriwo ku Yusufu, tetujja kugenda ne Bayibuli weekoma, naffe wetujja okukola ki wetuyita bakatunze mu buddu kagenze kakoze kayiseemu baganda baako bazze abeera Yona. Yandibalabidde eri n'agamba abasirikale benti yavuwe mulaba mubakwate bagende Kalaba. Soko bakube kibooko bafuuke kwegamba bonna bamyuke. Abeera Yona ne bajja nga bajja kunoonya emmere. Yusufu yabakola ki? Yabasaasira. Obusaasizi bwe yabuyigirawa ku kisa kya Katonda kyeyamukolera mu myaka gye emiki kuba biri mwegomba kubeera ani? Yusufu kye yakola kisoboka okukolebwa omulala. Ani yakimusobozesa? Katonda yennyini. Katonda y'omu yasobozesa Yusufu yandisobozesa Yona, naye Yona yagaana mu myaka gye. Tetumanyira kumanya lesson wegwerako kubanga akasembayo mu lesson kali very interesting. Oba bakatusomere sikulwanga obudde butuyitako. Tujja kukasoma nga tumaliriza nti lwebadde olunyiri olw'okujjukira. Olwakaddirira akasookako waggulu awo. Mukama n'agamba nti olumirwa ekimera ky'otateganidde, olumirwa ekimera ky'otateganidde era ky'otalandizza ekyemeza mu kiro ekimu ne kifa mu kiro ekiddiridde, kale nze sandisaanisidde Nineeve ekibuga ekinene omuli abaana abato abatasobola abasoba mu mitwalo 12 abatasobola kwawula mukono gwabwe ogwa ddyo ku gwa kkono era omuli ensolo ennyingi. Awo naawunzika ekibuzo ekisembayo kya Katonda naye kyotosomye ennyiriri 2 eziri waggulu nga Yona anyiiza okufa obufi. Ekimunyizizza ekiryo kyakaze. Yesu n'amubuuza nti oli mutuufu okunyiiga okalabye? Kantandikirewo Mukama Katonda n'ameza ekimera. Ogenze wala. Naye obudde bwe bwakyenkya Katonda n'asindika ekiwuka ne kiruma ekimera ekyo, ekimera ne kiwotoka. Enjuba bwe yavaayo Katonda n'asindika embuyaga ey'omu buvanjuba ey'ebbugumu, omusana ne gwokya Yona mu mutwe n'abulako Katonda okuzirika. Ne yeesabira afe n'agamba nti kirungi nfe okusinga okuba omulamu. Katonda n'agamba Yona nti gwe olowooza nti oli mutuufu okusunguwala olw'ekimera? Yona n'addamu nti kituufu nze okusunguwala era obusungu bwange obusungu bunzita. Bayibuli eno bwegamba. Mweri agamba nti okutuusa okufa. Kubiri aye tosaagala weekompeyalinge n'abalemwa. Lwaki? Okulemwa, buli muntu alemwa aba alemereddwa okuwa Katonda omukisa okukola mu bulamu bwe. Kituufu. Buli alemwa. Yona oba nabbi oba bumaze mu myaka 4 okulemwa kwesi tekuteekwa kuba kulemwa kwange. Yoswa ne Kalebu baali benkanya emyaka n'abaatya okuyingira mu nsi. Yoswa ne Kalebu ne bayimirira ku bigere byabwe ne beesiga Mukama era ne bayitamu ne bayingira mu nsi enki. Sebo tusomera olunyiri olusooka mu Yona essuula 1. Yona essuula 1 olunyiri olusooka kyawo Mukama n'ayogera ne Yona mutabani wa Amitaayi ng'agamba nti situka ogende Nineeve ekibuga ekyo ekinene okirangirire nti mmanyi abantu baamu nga bwe bali aboonoonye ennyo. Kyokka Yona n'asituka
okuddukira Talusiisi ave mu maaso ga Mukama n'aserengeta e Yopa n'asangayo emmeeri egenda e Talusiisi n'asasula ebisale n'asaba Roomu agende n'abe Talusiisi ave mu maaso ga Mukama. Werekerera waliwo olubiri twagala okupointinga awo tuveewo. Akasooka eri bannaffe baasoma ennyo bwe basoma sitole ya Yona ne bazuulamu ebyennyanja ebimera omuntu ne bimwetikka ne bimutuusa gy'abadde agenda ne bagamba nti Yona is a myth n'okubaayo teyaliyo naye ng'abamu ku abo batheologians mubaddemu mutya lesoni yabazeemu etya mubaddemu mutya lesoni yabazeemu nti ne Yesu Kristo mu Matayo essula 12 olunyiri 38 paka 42 nga Yesu awa reference ku Yona kikakasa nti yaliyo. Akabonero kendiba bandi baba akabonero ka Yona okujjako nga ne Yesu Kristo ogenda kumugamba nti ne Yesu Kristo myth teyaliyo naye ye bw'aba yeesiga ekitabo kya Yona n'akijuliza ekyo kitumala. N'ekirala byebigambo bye tuva okuyigako Katonda byennyini byakozesa Yona. Nineeve ekibuga kyaliyo ddala era okwenenya kwalimu. Kabaka ayogerwako era yaliyo Asabanipulu era ne yeenenya n'ayambala ebibukutu. Awaliwo akabuuzo kamu akalala. Yona bwe bamugamba nti genda olw'ensonga zonna ze mumpadde erinnya lye okutya obukyayi olw'ensonga ezo n'atagenda yafuna emirembe pulaani kigi yalina ey'okufuna emirembe akakkane atereere. Pulaani ye yakugenda Talusiisi awummulire eyo agifunireyo mbw afunireyo emirembe naye era kwali kwerimba teyagifuna tuukirize teyagifuna soma olunyi olwokuna okutuusa ku lw'omukaaga. naye Mukama n'akunsa omuyaga ku nnyanja ne buguba gw'amaanyi nnyo emmeeri n'eyagala okumenyeka. Abavuzi baayo ne batya buli omu n'akoola lubaale we amuyambe ne basuula mu nnyanja ebintu ebyali mu mmeeri bagiwewule ku buzito. Naye Yona yali mu kisenge ekya wansi mu mmeeri ng'agalamidde yeebasa otulo. Awo mwagambye muteyawummula yeeyibakidde ekyombo kiyuuga emmaali yona teri n'omu ku mmeeri yeebase bali ku byobugaga byonna babisuula mu mazzi nabo bennyini beeraliikire nti bagenda kola ki. Yona akoze eki yatugjawa omuntu akimanyi nti adduse okuva eri Katonda yalowooza nti ebibye biteredde. Omanye ebiseera ebimu bwabaawo Katonda ayinza okuba nga alina byatutumye okukola n'olunsi bwe tuwuguka ne tuvaawo awo ne tulowooza nti kati tewakyali andaba. Yona yalowooza nti Katonda tamulaba ebibye biteredde awuguse. Yona teyali nabbi wakimanyira nti Katonda alina okwagala okutagira kyatamanyi nti Katonda amulaba. Seba akimanyi naye teyali giruti nga nalaba ye tegumusinga nga yasazeewo. Awo wali obuzibu okitegedde kuteesa. Alina we yatuuka mu kusalawo kwe neyeematiza kyenkoze kyekisingako obulungi kyekituufu neyebaka bali mbatya yes era Katonda abakukimubuuza bwe yandi kimugambye point blank obakyawa nti nnyo kutuusa kufa bazikirize nnyo. naye Yona singa ndaba ku maka ge yakuliramu tegaali mangu. Yona okwebaka otulo kiraga ng'oli bwagambye nti yamatira bye yakola nti byali biki
omuntu atamatidde nti kyokoze kituufu mu maaso ga Katonda buli ekikubeerako weekanga Mukama oba yagize era wano Musumba we wabadde akabuuzo kano tukaddiremu awo yasoose nannyonnyola mu katundu kabadde wano n'agamba nti abanneeve bano tebaalina mukisa gwa mboozi zonna ezikwata ku kukulemberwa kwa Katonda okugonvu ng'Abayisirayiri kwe baalina songa era baamwanukulira mu ngeri ennungi mu ngeri endala bagambira ddala nti tweweeyo eri ekisa kya Katonda so si eri ebyo bye tusobodde okwekolera ffekka leka twesigamire ddala ku bulungi bwe awamu n'ekisa kye ekyewuunyisa Yona alaze ku kisa kya Katonda mwene nga takibuuliddwa bubuulirwa aleze ku kisa kya Katonda mwene nga takibuuliddwa bubuulirwa alinga agamba nti ekisa kya Katonda kintu ekiri awo ekyabalondemu Yona alinga agamba nti ekisa kya Katonda kiri awo kyabaki kyabalondemu era n'olwaleero bwe tulowooza era nga akimanyi nti ye yayitibwa kubeera Katonda nabbi w'Abayisirayiri period kanziru kalondeyo omulala ate baaliwo mulembe gwe nabbi Yoweri yaliwo mulembe gwe nabbi Amosi yaliwo naye yaliwo kati yandigambye nti alonde obuna aganye kati wano weyabuuzaako abuuzo lwaki okwenenya kitundu kikulu nnyo mu bulamu bw'omukristaayo kitegeeza ki okwenenya mu mazima ebibi byaffe naddala ebibi bye tuddiŋŋana emirundi n'emirundi omuntu ki ekyo mutuuse okwenenya kumanya nsobi yona akoze ensobi naye tagimanyi agimanyi naye aganyo tagimanyi tagimanyi okukyawa Banninevite okutuusa okwagala okubatta ye takirinaamu ate Katonda abantu ab'engeri eyo abaagala boogera amazima mulowooza mutya abantu abali kiriya tebalinga Sawulo Sawulo yamugamba genda otaba Ameriki kale ssebo n'amulowooleza nti ndiga zino tetwandiziwaddeyo ku sadaaka nente zino ennungi zinyirira bwe ziti naye Mukama gwakolagana naye Yona amutegeera kiriyale nze oba nzita talina nsonga yonna yenenya kubanga naye musaala ye mwalimu okwenenya wange Yona muzibu sabo Musumba nga nkyali kabuuzo kali njagala ensoni eno tugikomyewo kuffe ab'olwaleero waliwo ebyo bye tuddiŋŋana era abantu nga byafuuka kitundu ku bulamu bwabwe ng'era tekyawulira kintu mulimu munda mu mutima gwe gamba ng'okulimba ku masimu abantu bonna balina amaki oli luddawa ndi eno Kampala so nga aliwa kaabwe bali mukono ebibi ebyokuddiŋŋana ebyo bifuuka ekitundu ku muntu n'awulira nga mu mati ayinza obutamatira nga talina kyakoze ayinza obutamatira ssebo obwenzi ayinza okubanga buli lwakituukako eddoboozi aliwulira neriruma nekirumiriza n'abuukawo mangu talwawo era Samoni bwe baweetuuse n'aluma obujiji n'asaba mangu mubuliza waaveewo era bw'abuukawo nasse ekikkowe kuba babadde bamusima oyo kiki talina kiwummulo nesoni yaffe eri ku kiwummulo okutuusa ensonga eyo ng'eteredde ffena nga bw'ogambye abantu bangi tulina obuntu bwe tulemerako buli muntu alina kanjawulo kituufu naye ng'omwoyo akugamba akantu kano kaveeko nga wapi nga Yona bwe yalemera ku kiki weewaawo nadde nina ensengese kambyogereko mangu obulimba ku masimu obwenzi obukumpanya enguzi obukyayi enkwe n'ebirala weewaawo
ebyo ebibi bigenda bitambulira mu bukristiki mu basajja n'abakazi abategeera ekisa kyani kya Katonda naye nga kiri mu mutwe tekiri mu miki tekiri mu mutima era rest tebeerawo. Kaakati bamugambye nti sebo tusomereza buli 139 adduse agenze talusiisi batuwadde mu lesoni amabanga gye baali bamutumiza ali mayiro mmeka 7 enineve ate gye yaddukira zaali mayiro mmeka 12 Zabuli 139 olw'omusanvu okutusobola 12 agamba naalagawo okwekweka ggwe naddukira wa gy'otoli singa nennya mu ggulu gy'oli singa neeyalira emagombe gy'oli ne bwe mbuuka ne ntuuka ebuvanjuba ne bwe nsomoka amayanja ne mpisa obugwanjuba neeyo obeerayo okunkulembera obeerayo okunnyamba ne bwe nsaba enzikiza okunkweka oba ekitanga oba kitangaala ekinneetoolodde oba ekitangaala ekinneetoolodde kifuuka ekiro n'enzikiza yennyini gwe wooli teba nkwafu n'ekiro kitangaala ng'emisana ku ggwe enzikiza n'ekitangaala biba kyekimu. Nabbi Yona kino akimanyi oba akimanyi ateekwa buteekwa oba Dawudi yekka yakimanyi ekyo Yona yali akimanyi naye ye bw'aba asazeewo kwegamba bwe tukyama tutandika okwerimba ebirowoozo byaffe bitandika okulowooza irrationally. Nfunda ne bannabbi abaakaayana ne Katonda nga Musa ne banegotiatinga naye nga kaabakuuku. Musa yagamba munange ontumye naye nze simanyi kwogera nze naanaagira be banaŋŋaana ofunda naabo naye ono yagamba nti nze ndi nabbi. Ekibuuzo kiri nti simanyi oba tunaakituukako lwaki Katonda amulemerako simanyi naye nsoma olunyiro lwa 11 okuza ku 16 Muyona 11 tusa 16 olwe 11 yagambye ennyanja yali ng'egenda yeeyongera okufuukuuka ennyo awo ne bamugamba nti tukolere ki ennyanja eryoka eteeke. Yona n'abagamba nti munsitule munsuule mu nnyanja olwo ennyanja ejja kuteeka kubanga mmanyi nga nze mbaviiriddeko okulumbibwa omuyaga guno ogw'amaanyi. ekyo tekyewuunyisa. Akalulu bwe bakakubye kagudde kwani? Kuyona. Ani amwerudde? Katonda yennyini. Ng'akozesa ki? Bakafiiri. Akalulu ak'ekikafiiri. Ne bwoneekwekawo nakajja kakozesa era akuggyeyo. Kati amuggyeyo. Bamubuuzizza mu buntu bulamu tukole ki ekinaatuwonya tuyingidde mu buzibu bwe tuteyitidde gwe tuleetedde ebizibu bino byonna tukukole ki kiki ekyali ekituufu Yona kye yali ateeka okukola mu ssaawa eyo ekyali ekituufu ekyali proper kwenenya nakabirira Katonda taata nsaasira nakoze ensobi nze ndeetedde abantu bano omuyaga guno gwonna n'ekitange ensaasira nzikiriza kankano Nineve gy'oŋŋambye gye ndaga yani musonyiye n'ebiryato ne bakyuka ne bamuzaayo instead choice ye yali ki kufa. naye Katonda yayagala nnyo Yona kuba yalina omutima omwanjulukufu omugumu naye nga mwanjulukufu yayogeranga mazima ekyandibadde ekituufu kuba ku mabibi naga nti Mukama Katonda okole ki naye yagamba nti munsuule mu mazzi afazaali nfe naye sijja kugendayo ate bwe yalaba embeera ng'etabuse n'amanya kati ono alumbye era numbaganye Musumba abasajja bano ekyamazima akadde kaffe kaweddeyo
kaweddeyo essaawa eno etuvuga bulala naye ko kaweddeyo naye tetutidde lwa nsonga ebikulu byonna mu Yona twabimalidde mu ddakiika ezasoose ez'ekizibu kya Yona. Wano tubadde tuddamu kukaabuga bw'oba olina kyotwagaza kitutegeeze. Akasembayo buli omu atuwe ekisembayo tusabe. Dennis gwe oba osooka. Nze kyenjigamu nti Katonda alina ekisa ali patient mugumiikiriza eri aboonoonyi naffe abantu abalala betufe abalaba nga abatali boonoonyi. Katonda mugumiikiriza eri buli muntu yenna. Yesu neyo nanga mwali. Tuteekwa okutegeera nti ekisa kya Katonda kikulu gye tuli era tetulina we tugenda kumwekwekera. Enkyemu newankubadde olwaleero tuyinza okwebuzaabuza ne tutambula nga twebuzaabuza ebirala ne tubirekaawo, naye waliwo ekiseera we kijja okutuuka ayimirire naffe tutandika okwogera nti gyansonga emisango gyo bye tukoze bye bitugwanidde okukola ki okuweebwa nga Yona. Nze kennayizeemu Mukama Katonda ayagala okulokola Nineve naye ne mu byakola alabika ayagala okulokola Yona. Yona enjiri agyetaaga as much as ekikwewuunyisa Yona nabbi wa Isirayiri yeegayirira Isirayiri benenye baagaana ate bakyasinza ebifaananyi ate ebisinzibwa nawa ono ne bamusindika Nineve n'akuba Samoni bayakuba enaku 2 oba 3 abantu ne benenya ne bakyuka ne balokoka Isirayiri ne bakola ki bakyagaanidde mu ngeri ne nabbi waamu ng'omutwaliddemu. Ekisa kyekimu kyalaga ab'e Nineve kyayagala ne musajja we ne Isirayiri bakitegeere. Naye twabadde tuyiga leeso ne twebuuza lwaki amulemerako aleese ekyennyanja amusitudde amututte amuzzeemu amutumye ako tetwakategedde nnyo okuggyako okugamba nti wakisa. Naye olw'okubanga Katonda yakolera Yona ekisa ekitakoma ekyenkanidde awo nange bw'anajja nampita nange nsooke nkakanyalemu afazaali aleeta ekyennyanja. Kyeŋŋamba osobola okukozesa history ya Katonda ne Yona n'ogyesaako mu mbeera eyiyo n'ogamba nti kanjiranjira kasita Yona teyamugira. Mukama Katonda wakisa. Risk kijemba nyingiridde bwe nyingiramu endowooza eyo amazima gali gamu Mukama alina ekisa ekitayogerekeka olaba abeera ku Yona paka ku nkomerero. Yes naye nyinza okukyeyibaalirako. Lwaki okyeyibaalirako nga bwe twayiga nti tomanye byanja nyinza okulemera eno neŋŋaana obwenkya nesitakola ki nesizibya era onajja kundekawo okutuusa nga nteredde. Olwo kibanga ekitegeeza te Katonda alina bye yalondamu baalemerako bagenda okutuusa mu bwakabaka bw'omugulu ne Bayibuli nambulukufu nti Katonda fenna atukwatibwa ekisa mu ngeri yeki yeemu. Wenkubuuliza ekibuuzo nti Uza yaza gwaki? Uza yakwata ku ssanduuko y'endagaano mu ddakiika 2 nga bwe yazza gwali gwakukwata ku ssanduuko ng'ate yali tekwatibwako batali baki. Lwaki teyamuddiramu? Bana Musumba ebibuuzo byo bingi kwe tuyiga ku Yona bingi kuba lesoni ya Yona ejjira ddala mu bulamu bwaffe. Naye nga njagala kubeebaza abadde batuwuliriza n'abadde batulaba ku YouTube. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kansabe Musumba atuwe essaala eggalawo. Mukama Katonda tulina ensonga 2-3 ze twebaza wano. Tukwebaza bwe tulaba nga ogumiikiriza omusajja nga Yona ng'alina ebizibu bimu bye tulina n'olwana naye olabe ng'omugjamu ekitereevu. Ng'ekimu ku byeyagala okumugjamu
bwe bukyayi obutujjira nga tuli mu mbeera ezitutulugunya ne tukyawa babitukolera ne tubaagaliza n'okufa ekitakkirizibwa mu maaso go kubanga singa bw'otuyisa tewali n'omu yandirokose naye bwe twali tukyalina ebibi n'otufiirira. Tukwebaza okubeera n'ekisa eri amawanga nga Nineve, eri abantu bangi ffe betalowoozamu ka buntu, betalowooza nti nabo baagala bonna abafiirira ku musalaba weebale nnyo. Nsaba Mukama vve tuva wano nga tuddayo ne bannaffe batuwuliriza, otuyigirize enjigiriza ya Mukama waffe mu Matayo 5 okutuusa ku ssula ey'omusanvu, okusabira abatuyigganya n'okwagala abatatwagala. Tebikoleka mu buntu naye mu maanyi ge teri kirema. Mu linnya lya Yesu Mukama waffe.